mbasa mbega ilide nemba gamba chocheko tekyayambaza omwana wange afudde nabadde ngenda bugezi wakanendeba nabadde ngenda nenkabira eyo omwana wange afudde tuli mu ddwaliro kirino mwagerera bawulira neddwaliro twakamala essaawa 3 nga twogera tewanabayo omusawo n'omu avayo okuba saa 9 omwana wange ziyafudde tewanabayo wadde omusawo n'omu ajja wano ogamba nga oba alina kyayagala singa oba omwana omulala agenda okufa era naye afa ng'owange bwafudde bano abazadde bonna bona bano balina abaana wano naye abazadde bali mu bifu ova 3 tewali wadde omusawo n'omu ajjanjaba omwana n'omu naye ddala mumanyekisiri bya NRM muswane biki eno gavumenti weeri era weeri oba temujagala bamujagala yeeno tugigambeko eterese nowona agamba ngo NRM muswane nuupu tebigenda tuuka newogamba nuupu tugambe obufuzi nebya nuupu NRM biki tugambe bano abatufuga essaawa zino baterese enkola yaabwe kuba webali otegedde webali muyinza okuba tebabalonze oba babalonze ni gavumenti eriko bane mbadde mbasaba tugende obufuzi ssaawa zino gavumenti eriko ya Museveni ya NRM egenda mala emyaka emeka oba ogiwakanya oba ogirwanyisa essaawa zo sikyakulwanyisa bakuwakanya kyabagamba baterese kwagenda tufuga emyaka emeka mu myaka 5 bagenda tufuga tubasaba batereeseemu enkola yaabwe otegedde temuti abakoleza bakola nze kwibira otegedde newabasikaali newawesefusi wantu walanga kyayiza kunkola wadde n'omu mbalayirira omwana wange afiiridde wano otegedde omwana wange afudde alajanye paka wafudde nga tewali musawo amukutteko bwolabe matira bwematizi paka wafudde twakogere kumala essaawa 4 tewali wadde omusawo n'omwe yafuddeyo okujjanjaba omwana wange paka omwana wafudde abantu abali wano bonna boolaba wano balina abalwadde baabwe betulina n'okuba twogera wano waliyo ali mu kufa. What a touching video. Ebiseera bisinga abantu ba bulijjo baraisinga amaloboozi agafaanaganako bwe gatyo naye olw'okuba nti tebategekeddwa bulungi, ekyokubiri olw'okuba nti nno maybe ebizibu bayitamu bingi nnyo, olumu ne balemererwa okuteekateeka ebyo bye boogera, abalala ne babyogera nga n'obukaawu bakaawu, abalala ne babyogera nga banyiivu nnyo. Naye nga bw'okwata obusungu bwe bakozesezza n'ebigambo bye bagattirizaako ebisobola okuba nga birina bye biweebuula nga birina bye bikkakkanya, ng'ebyo bw'obijjamu mu makkati g'ebigambo ebyo nga mulimu ekinyusi ky'ebigambo Brenda Ddi by'abadde ayogerako. Beemulugunya ku malwaliro gye bagenda okujjanjaba abaana baabwe, naye abasawo ne batabasangayo. Nga beemulugunya ku malwaliro aga gavumenti agatalina kukusasuza, naye ng'ate okukwatako weetaaga kubaako kasente koowaayo. Naye olw'okuba nti abantu abo ba minority teri amaloboozi gaabwe tegasobola kuwulirwa, obusungu nga bw'olabye Brenda Ddi alina ne batabuteeka ku gavumenti ne babuteeka ku abo be balowooza nti balina obukisa okwogerezeganya ne gavumenti. Kati ekifo ky'okujja eri abantu abo babagambe nti mutwogerereko eri gavumenti, bambi olumu ne bakozesa obusungu. Kati bano be baapulokinze ekifo ky'okusomera ebintu munda ne bategeera nti omukyalo oyo alina ensonga, naye lwakuba obulumi obumuli ku mutima tasobola ku expressinga nsonga ye, kamuyambe ntuuseeyo obubaka bwe. N'abo bambi be balumba bafa ku bigambo bye bakozesa okubavvoola ne babuusa amaaso ekinyusi ky'ebyo bye babadde boogerako.
Lwaki ntandise bwe ntyo? Green Daddy is a voice. Green Daddy is an artist. Nti yafunye obuzibu bwe yagenze mu ddwaliro omwana we oluvannyuma ye kyalowooza nti abasawo baamulagajjalidde n'ava mu bulamu obw'ensi eno. Okufa kya tteeka era ffenna tugenda kufa. Naye olumu ekiwa omutima guno okumatira kwe kulaba ng'abo boddukiddeko okutaasa obulamu bagezezzaako, artist n'ogamba bagezezzaako kyagaanye bugaanye. Naye olumu bwe batagezaako owulira nga buli kimu kibadde kisoboka, abadde asobola okuwona. Naye kubanga bano beesuulidde gwe gw'olaba ng'ogwa Naggamba, omwana wo ky'ova olaba afudde. Obulumi n'ogatta obulumi bw'omwana we aba agenze n'obulumi bw'obulagajjavu bw'olowooza nti abasawo baabakoze. Wabula ebyo Green Daddy byakaabako bannayuganda bangi babadde nga babikaaba ebbanga lyonna. Era bannayuganda abo babadde nga bakangula amaloboozi nga bagamba abayimbi mulwatibadde mutuyambako okubeera nga mutwogerera eri gavumenti. Abayimbi abasinga bawuliddwa ebiseera ebisinga nga bagamba nti ffe tetuli mu politics. Tugezezzaako emirundi mingi okudefininga what politics is. Ekyamazima politics esobola okuba ne definitions nnyingi nnyo. Wabula definition esemberayo ddala mu politics is service delivery. Amakubo nga gakoleddwa, amalwaliro nga gyegali mu malwaliro n'abasawo baamu, amasomero ne gazimbibwa ate n'abasomesa nga mwebali. Nakalulu Museveni yakawangula. Mbadde looya abeera mu misango gy'ebyokulonda. Kino tatwalina omuntu ayinza kuwangula President Museveni n'NRM. Abalala baba bugumiriza tikinga ambulera tikinga zimba. Ewaffe twalibadde Kasese yonna FDC egiwangula. Naye buli wabeerangawo omubaka owa FDC nga waliwo owa Nuupu. Kakati Nuupu yo yavuluze naye okulonda. Buli wamu esimba abantu abavubuka batebagati bano bavubuka bannamwe zimba nyiiga kalubya amatama. Kakati abavubuka ne balonda ku kalubya amatama. Tujja kabanja tewali amanyijja kabanjiza. Ffe twakoze ekintu kino nga kyalwatu. Misana ttuku. Nga temwekwekeredde. Misana ttuku yala kutegeeze. Kyoba tugende kiro. Yala kutegeeze. Yesebo. Era waliwo abantu bendaba n'enseka. Yesebo. Nga bo mu mbeera zonna mufo ky'okugamba nti abo kale kabagende mu lwatu ate bagenda beekwese bagenda kiro bagenda beebiseeko. Ssenyonyi si gwe nannyini ggwanga lino. Tolina oli mu kibiina kye ekya Nuupu ekyafunye ababaka ne kikuwa obuyinza ng'ekibiina kyo. Ate wa UPC ne Jema ne FDC alina manifesto. Olunaku olwaleero njagala tutunuulire abo abafunye omukisa okusembererako omukulembeze w'eggwanga abamusisinkanidde ddala ne boogera muntu ku muntu n'abo abatuuse w'olowooza nti omukulembeze w'eggwanga babasobola omulengera. Bigambo ki bye bagwanidde okwogera naye? Kubanga at the end of the day ffenna tusigala tuli mu Uganda emu. Olwaleero njagala okukulekera olugero luno. Lwe lw'omuzadde alwanye okulaba ng'atwala omwana we ku ssomero asome. Wakati ng'ali mu kuvuga emmotoka ye atwala omwana ku ssomero n'amuyisa mu neighborhood nga yonna abaana basigadde waka bali mu kuzannya. Naye ng'ono gwali naye mu mmotoka gwaddusa okutwala ku ssomero ate baalese ku kyalo beebo baazannya nabo. Asobola okugenda ku ssomero n'ajjayo okumanya. Naye ekizibu bw'akomawo ewaka bano mwazannyira bayinza okutta ekinyusi kiri kyamu ky'omutaddemu okuva ku ssomero ate nga tolina community ndala gy'oyinza mufunira wasobola okuzannyira. Nga tukozesa case scenario bbiri. Omuyimbi Green Daddy yafiiriddwa omwana we oluvannyuma lw'obulagajjavu bw'abasawo okusinziira ku ye nga bw'agamba. N'ebitandise okuvaayo oluvannyuma lw'ababaka abaagudde n'abamu abagambibwa okuba nga baayiseemu okuva ku ludda oluvonya gavumenti okusisinkana omukulembeze w'eggwanga. Abantu abasinga kye bababuuza okusisinkana omukulembeze w'eggwanga mwamusisinkanye naye mwayogedde ku ki? Kye mwayogeddeko ffe kitugasizaawa nga bannayuganda? Kubanga
gwe ne bw'onaabeera obulungi Uganda eno nga teteredde at a certain point obutali butebenkevu bwa Uganda bugenda kukosa obulungi bwo tumalirize nga ffenna tuli ba victim olw'okubanga mu Uganda mulimu ebitateredde. Nana Habu Mouthwash lyeddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Musange mu famasi zonna nga bali wamu ne Chalkmail. Omutwe gukuluma, musujja, mugongo, magulu oba teweewulira bulungi. Nywa Chalkmail okwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde. Eddagala lya Chalkmail lisange mu famasi zonna lyakakasibwa ne NDA. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Kusema ofisho njagala kukwaniriza n'okwebaza okubeera ng'ate otwegasseeko olunaku olwaleero yonna gy'osinzira okuba ng'ate otulaba nkwebaza okubeera ng'ate kw'oli njagala okusaba okubeera ng'ate osubscribinga ku mukutu guno bw'olayikinga vidiyo eno kitegeeza nti oba otwongeddemu amaanyi nga bwe ntera okukigamba bw'okomentinga kituyambako okumanya kiki ky'olowooza ku ekyo kye tuba twogeddeko teesa bw'owulira nga naawe olina ekirowoozo kituteesa ekyo kituyambako bwe tuyitamuko ne tumanya endowooza zaabo be tukolera osanga kituyambako okwongera ku ekyo kye tuba tulina ate n'okulongoosa mu ekyo kye tuba tusuubidde kakati ate bw'otulaba ebbanga eriweerako ddala ate oba otwongedde ddala omukisa okutambulira ddala ne tubuna ensi eno ate n'ebyo tuba tukoze ne byongera okuba nga ate bitambula okuba nga byeyongerayo kale njagala okuba nga ate nkutegeezaako ku bannaffe aba Airtel bakutegeeza nti nozaayo omwana ku ssomero ng'enteekateeka bweri naye osobola okuba nga ozaayo omwana oba osasula school fees kozesa Airtel Money kakati ate abakozesa Airtel Money nga basasula school fees balina omukisa okuwangula fees za mitwalo 30 tulina obukadde 12 bwe tubadde tugaba bukyanga tutandika promotion eno buli wiiki tugabira abantu 10 osobola okubeera munnamukisa agenda okwewangulira ssente ezo enkola nnyangu nnyo toteekamu wadde n'10 okuleka okusaka okukozesa enkola yaffe ya Airtel Money ekuyambako okusevinga obudde okwewala abafere ng'onoonya banka w'ogenda okusasulira kyokka ate bw'onaamala okusasula ate ogende mu draw egenda okuyamba okuba nga tuwangula emitwalo 3 emirala egya school fees ssente za kaweereege kozesa Airtel Money okusobola okuba nga ate emikisa egyo ogiganyulwamu mu mbeera efaanaganirako ddala bw'etyo. Clarion Integrated Logistics batikka bintu babijja Dubai nga babiyita mu ggwanga erya Uganda bakutegeeza gwe omusuubuzi nti be bantu abatuufu bw'oba weekwata okusobola okuba nga ate bakuyambako okutandika okumekinga omulimu gw'obusuubuzi omwangu ennyo. Dubai awo bali ku Amoria Port, Deira, Uganda wano bali ku Diamond Trust Building. Kakati gwe naabeetaaze ng'oyagala kutandika busuubuzi, oyagala kusuubula Dubai be batuufu. Ebintu bya bino byanguira ddala okutuuka e Kampala mu nnaku 18 ebyokumazzi biba bituuse, mu nnaku 3 eby'omu bbanga biba bituuse. Ate naawe omuntu wa bulijjo togamba nti bali ku basuubuzi bokka naawe atikka engoye z'olina nsawo yo yonna kye weerabiddeyo as long as tutuuka ku ofiisi yaffe ku Amoria Port e Deira jangu tubeere nga tukituusa eyo gy'okyagala kibe nga kigenda. Trinity Love finally eryo ssomero nja kubategeezaako nti ligenda ddala maaso kubanga lisomesa abaana bannayuganda nakutegeeza nti baakola bulungi ebibuuzo bya P7 kakati gwe omuntu ali ku kyeyongo onoonya essomero lisobola okuba nga liweerera omwana we ate ng'ebisale bisaamusaamu mutuwe ku Trinity Love ssomero ddungi nnyo environment nnungi nnyo omwana wajja okusomera ate asobole okuba nga ajja results z'oyagala tulibadde and boarding so oyagala okumusomesa mu kisulo muleete naawe ayagala okumusomesa mudde mutuwe ekintu kyongera nga kitambulira ddala bulungi nkwaniriza olunaku olwaleero bwe tugenda okutandikira show yaffe
ey'olunaku olwaleero ngenda kutandika n'emboozi evaako ebweru w'eggwanga naye ng'enjagala gikwasaganya ne mu ggwanga lya Uganda mu mwezi nga tumalako omwaka guli ogwaggwa ndoza zaalina ku z'omwezi nga 2 zaalinga mu 29. Omukubi w'ebikonde Nakinkomanyiddwa nga Anthony Joshua yali akomyewo mu ggwanga erya Nigeria gy'azaalibwa okuwummulamuko n'agwa ku kabenje. Bw'agwa ku kabenje kyatwalira essaawa eziwerako okusobola okumujja waawo okusobola okumutwala ate mu ddwaliro gye balina okumutwalira. Akabenje ako kaali serious nnyo to an extent nti kaafiiramu abantu baali 2 balamba. Kati omu ku baalaba akabenje ako n'agenda ku mutimbagano gw'okuteekayo obubaka of course obulaga akabenje kano naye n'okutunuulira ku bintu ebyasalawinga akabenje nti kituufu ono yali star yali agudde ku kabenje naye abantu 2 ne batuuka n'okufa naye n'atuuka ku extent nga naye singa teyali Katonda osanga yali agisobola oddugulamu obulamu naye nga ku kkubo kwagudde kabenje abakuleka abamulabu mutunuulira obutunuzi n'omukwata ebifaananyi tebalina kyamaanyi kyebasobola kukola ki kumuyamba. Naye ngono gwe twogerako biliyoniya alina ssente avugira emmotoka ey'ebbeeyi mu ggwanga erya Nigeria mu bantu abali awo mu bantu abali boyinza okugamba nti nno abakyali abankuseere. Kati ng'oli agezaako okukuba ttooki mu nsi omuli abantu abakulaakulanye ennyo nga ne ssente bazirina naye ate nga bawangaalira mu ggwanga eririmu abantu abaavu ebirimu ne service delivery embi. Nga kyagezaako okudrivinga nti osobola okubeera mu ggwanga ng'oli mugagga naye service delivery mu ggwanga eryo bw'etabeera nnungi oyinza okumaliriza ng'obugagga bwo tebusobola kukuyamba kukutaasa kusimattuka kizibu ekiri obugagga bwo kibutasobola kutaasa. So mpe ku post eyo yali video nga bagezaako bamujja mu mmotoka naye njagala osooka mpe ku video ku post eyo gye yateekayo. Mu post yagamba, just look at the terrible state of Nigeria. After a major accident reportedly involving Anthony Joshua, where 2 lives were lost, there was no visible emergency response, no ambulance, no proper medical care. Instead, he was made to sit upright in front of a police van immediately after the crash. When basic safety protocol says an accident victim should be laid flat and stabilized. Akugamba nti ono wamala okugwa kabenje ambulance teyaliiwo ne bamutuuza mu mmotoka ya poliisi naye nga abayinako knowledge y'obujjanjabi omuntu yeetaaga ne mwebasa flat bwati asooka stabilizing. Kitegeeza nti engeri Anthony Joshua gye baamuteeka mu mmotoka ekyo kyokka yali risk eri obulamu bwe. This is deeply troubling. It highlights how broken our emergency response and governance systems are. May Nigeria not happen to any of us. The country desperately needs help, especially in administration, structure, and good governance. This is too much. Now, ensonga y'omusajja ono eri wano. Anthony Joshua musajja mugagga. Okubi wa bikonde mumumanyi. Naye mu kaseera nga akoze ssente ze zirina we zituuka nga tezisobola mutaasa ng'eggwanga mwawangaalira lye lirina omumutaasa. Enguudo ennungi ne bw'oba mugagga otya tosobola kuzikola mu ggwanga n'ozimalayo. Kyetaagisa gavumenti eri mu biyinza okuyambako okuzimba enguudo ezo. Amalwaliro amalungi n'eddagala lyamu n'ebigenderako ambulance na biki ekyo ne bw'obeera mugagga otya tosobola bikola. Weetaaga gavumenti okukolera amakubo ago. Kyokka accident, because kigambo accident kyatondebwa nga accident gyeziri, singa eba ebaddewo ne bw'oba mugagga otya ng'osobola okuyita ambulance zonna okuva mu bitundu by'eggwanga lyonna okujja okukunona, waliwo weeteeka nga weetaaga emergency, weetaaga ambulance eri awo mu kaseera ako nga yeekutaasa nga ne gye watumiza okuva e Kampala nga akabenje kagwiridde embalala.
nga weetuukira embala tesula kukutaasa. Tandikidde awo lwaki? Ekiro kikeseza olunaku olwaleero omuyimbi Green Daddy afulumiza ka vidiyo akatambulidde ku mutimbagano ne kabako abantu abamu akabasiikuula emmeeme olw'ebigambo byabadde agenda mu maaso okubeera ng'ayogera. Now okuzzaako k'emabega, Green Daddy y'omu ku bayimbi ababadde batambulira ku trail ya President Yoweri Kaguta Museveni okumunoonyeza akalulu mu nkola eya ku protecting gains. Era y'omu ku bayimbi abaavaayo emabega kaawo ne basalutinga gavumenti olw'okuvaayo ne yeebawa akalimu okusobola okuba nga bafunako ku kasente. Era n'atutegeeza nti nno yali ali bubi ne gavumenti n'emuwa akasimu n'emugamba jangu oyimbe. Kakati omuntu eyakuyita n'akugamba nti jangu oyimbe, ekyamazima oyinza okuba ng'oli mubi singa ovaayo ate n'omuvumirira okuleka okumwebaza obwebaza. So mpeko clip eyo Green Daddy bwe yali ali mu campaign. Nze nno saalina muwagizi w'NRM saakulimba naye munnaye bagamba munno mu kabi ye muno ddala mbeera ebadde ntabuseeko ng'akasente sikalaba bulungi ne muno embanjaawo akasimu ne kava mu NRM ne baŋŋamba baide nasooka funa simu kuva mu banuupu ebaboyi wange banga waaye kampeyini zigenda tutandika okitegera nafuna akasimu okuva mu banuupu nga baŋŋamba waaye kampeyini zigenda tutandika waze n'otujoyininga ne tukuba kwa boyi bange ne bagamba nenze mbeera si nnungi sina kagera kala kata mmotoka myezi 3 eggweeyo mpangiserumu w'ensula teekemu amafuta mu linnya lya struggle. Embeera yange si nnungi. So that was Green Daddy ng'agezaako okunnyonnyola ensonga lwaki bwe yaweeyinga ku kasimu okuva mu NUP n'akasimu okuva mu NRM yasalawo kugenda mu NRM, and I think ensonga ze ziri understandable. Abantu bangi bavuddengayo ne bakangula amaloboozi ku bayimbi bano naddala abasalawo okusaidinga ne gavumenti. Ebiseera ebisinga abantu bakangudde amaloboozi kirabiddwa ng'eky'omutima omubi, kubanga abayimbi bano bakinnyonnyodde ntakera nti nno bannange mutuleke tugende tweyiye, mutuleke tugende tukole. Kano ke kaseera kaffe, omulimu gwaffe, talenti yaffe gwe mulimu gwaffe. Oli bw'abanga atuyise mutuleke tugende tuyimbe. Wabula ebimu ku bayimbi oyinza okugamba nti bye babuusa amaaso abantu ekibaluma si bayimbi bano kugenda kuyimba. Era oyinza okugamba nti eyo misinterpretation. Ekibaluma nti abayimbi abo bayina omukisa okusisinkana oba okusemberako eri gavumenti. Kakati bwe balaba omuyimbi nga Green Daddy n'afaanaganako oyo nga bw'akwata omuzindaalo ng'asisinkanye omukulembeze w'eggwanga n'amwebaza emirembe gy'atadde mu ggwanga nga kituufu, n'amuwaana n'amugamba nti fuga paka bw'onaakoowa, naye omuyimbi oyo n'atayogerako ku kkubo ly'ayiseemu oba amakubo g'abadde ayitamu nga tannajja mu kalulu agabadde amabi, abantu lumu ne batandika okufiiringa ng'abayimbi bano ababa betrayinze. Kyova olaba nti ebiseera ebisinga tulabye abantu bano nga bavaayo n'obusungu bungi nnyo nga banyeevu ne balumba abayimbi. Ekyamazima interpretation esooka bw'olaba omuntu nga mukambwe ennyo mukaawu nnyo eri omuyimbi osooka kitwala ku nnugu, naye bw'okitunuulira n'okiteekako okukyetenkenneenyaako ku nsonga ez'ebuziba olumu tebeera nnugu. Naye abantu ba bulijjo bye bayitamu mu societies ze bawangaaliramu balowooza nti bano be bawagidde okuva wansi ne babatuusa we bali gandibadde maloboozi gaabwe, nga bwe baboogeredde ku nsonga z'omukwano abaka gaabwe ne gakyuka, ng'olumu baboogerera ku bitagenda mu maaso bulungi mu ggwanga osanga gavumenti n'ekyuka, balowooza nti era bakyasobolera ddala okuboogerera. Naye olumu omuntu ayinza obutoogera ku kintu kubanga aba takimanyi, naye ate olumu ebitugwako mu bulamu gwe mukisa gw'oba ofunye okutegeera ddala ebituufu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Ekigudde ku Green Daddy olunaku olwaleero awaliriziddwa okuggyayo kamera ye recording ng'ali mu ddwaliro okukomplaininga ku bisinga okuluma bannayuganda.
nga naye bimuviiriddeko omusajja atuno okuba nga afiiriddwa omwana we n'agamba omwana wange wadde afudde kakati ekyo omwana wange okufa kankireke kankizze ku mabbali kanwanirira abaana b'abalala. Wakiripo ey'okubiri sooka ogimpeeko. Baabano wano basawo ne basikaali era ekibaleese wano mbukunkwata ne wabe wankwatako n'omu bagenda kutya bano bagenda kutya abaana bakafa babiri owanga afudde mu dakika 10 mabega waliwo omulala afudde kuba tewali basawo wano tewali basawo bakoma kukola sawa emu esaawa ezidako zonna tewaawo omuntu nemu akola era baddako bonna bafanga abatalina bafa bufi bayiika buyiisi Mulago specialized hospital mwana wange wafiiridde waawo abo n'abantu beetaaga bujjanjabi tewali wadde n'omuntu. Now lumu nali njogera ne Dr. Kwef nga twogera ku what is politics era omuyimbi kiki kyayinza okwogerako n'aba ng'ayingidde mu by'obufuzi. Mu kakidio kali akaasoose Green Daddy yagambye nti essaawa si ya byabufuzi eno essaawa si yakwogera ku bya NUP na NRM. Ekyamazima politics is not about talking about NUP and NRM. Politics is about talking about obuvunaanyizibwa bwa gavumenti eri bannansi. Ate nga buli bw'oyogera ku buvunaanyizibwa bwa gavumenti eri bannansi kikukakatako okwogera kuwa obuvunaanyizibwa bwe bukolebwa na wa bwe butakolebwa. Ne lwakuba nti wano mu Uganda ffe tuli ntebe minded, buli bw'oyogera ku luguudo olubi ONRM alowooza nti oyagala kati gavumenti yeeveeko eyo yeebejja. Green Daddy kyakoze olunaku olwaleero kyekyo betulowooza nti bali ku ludda oluva gavumenti kye boogerako buli lunaku. Byebyo bye boogerako ne bagamba nti bannange abakazi bafiira mu malwaliro. Ekigendererwa kyabwe si kukyusa gavumenti, ekigendererwa kyabwe ekisinga obukulu kukyusa mbeera ya ddwaliro. Kyova olaba nti abantu basinga bagamba nti mu Uganda tewali muwagizi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu wankalakkalira. Walaba abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu bo balina essuubi nti eryo eddoboozi lyayogeza buli lunaku lyeri solution ya ddagala mu malwaliro agabatawaanya, ye solution y'amasomero agatali mu basomesa, ye solution y'amakubo ag'ebinnya mwe bayitira. Kakati buli bw'oyagala okuyingiza the character Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ebyo ebiruma bannansi omaliriza weetabudde wekka. Kyova olaba nti Green Daddy bw'atuuse ng'obuzibu bumujjidde wadde ng'abadde ayimbira ku trail ya President Yoweri Kaguta Museveni awulidde nga kimukakatako okuvaayo abikkule eddoboozi lye kubanga ye muntu abantu bamulaba abuulire gavumenti nti bannange eddwaliro lino ng'abantu bonna baliddukiramu tubeera tutya ku ssaawa zino nga tewali musawo ate ng'abazzeewo balwadde. Abo abasawo abandibadde ku ddute mu kaseera ako baba bali ludda wa era bo baba bakoze plan ne Katonda nti musawo ze totaliiwo tewabaawo afa. So ekyo ne kimaliza nga kituzaayo wali nti bannayuganda kye beetaaga ku ba public figure baabwe si bayimbi bokka nga nange kwe neetadde, baagala eddoboozi eriyo, baagala tugatte eddoboozi lyaffe lye balowooza nti ddene ku maloboozi gaabwe amatono okusobola okuggusa ensonga zaabwe. Kyova olaba nti wabaawo obubbi bwa ssente ezibula nga naawe okiraba ate ng'oli public figure ng'oli muyimbi, bw'osirika n'otayogera ku bubbi bwa ssente ezo, abantu ba bulijjo bakulaba ng'eyeekobaanye n'eyabbye ssente zibbibwe. Balowooza nti singa naawe ogasseeko eddoboozi ku bigenda mu maaso n'ovumirira obuli bw'enguzi, omuli w'enguzi eyandibadde agetinga inspired ku muli w'enguzi eyalidde ajja kutya kubanga akimanyi nti omuntu alina eddoboozi bw'oli enguzi wano agattako eddoboozi. Naye
We are yet to find out the response of the hospital, what really happened. Green Daddy alumiriza nti omwana we olw'obulagajjavu bw'eddwaliro yamaliriza afiiridde mu ddwaliro. Naye nga tukusaasira muganda waffe, as bwe tutandika ekisanja kino, politics abantu abamu tulina okumujja ku personality. Uganda eri ndowooza emyaka tigiri mu 63 bukyanga efuna obwetwaze. Emyaka egyo President Yoweri Museveni yakafugako emyaka 4. Kitegeeza Uganda was there before this government and it is going to continue. Kitegeeza nti tulina okumanya nti weekituuka ku bintu ebikosa omuntu waffe wa bulijjo olina okukyogerako nga tofuddeeyo oli waaki. Era ekyo kidda ne kuba n'abali ku ludda oluvuganya gavumenti nti ne bw'olaba owuwo ng'alina kyali mu kukola naye ng'ekintu ekyo kirina engeri gye kitattanamu omuntu wa bulijjo n'akuleze vaayo nayo kyogereko tosirika kubanga oyo akikoze wuwo. Naye nga ekyo bwekityo bwe kiri. Now mu mbeera y'emu oluvannyuma lw'okusisinkana omukulembeze w'eggwanga ababaka ba paalamenti abaagwa n'abamu ku bagambibwa nti no baayitamu naye nga tebaalabise mu kamera bavuddeyo okuwa endowooza zaabwe. Wabula mu vidiyo gye nasoose okuzannyira ekyasoose okujja mu mutwe gwange, ababaka bano bwe baagenze okusisinkana omukulembeze w'eggwanga bagamba bagenze kwogera ku bintu ebiri national ebyo bakigenze kutukiikira ku bulungi bw'eggwanga bino. Waliwo ebintu bingi nnyo ebipendinga ebyetaaga okutuula wamu n'omukulembeze w'eggwanga ebintu ebyo byogerweko. Era bwe ntuuse ku nsonga eyo ne njukirawo firimu eya bamuyita Bushman, akasajja aka South Africa ye Bushman. Bushman oyo abeera obwereere oyo. Waliwo endowooza yali nnyonyi eyaleeta eccupa ya kooko. Eccupa ya kooko nga oba yagiramu ne soda bati yali emu na soda. Eccupa eyo kyali kintu kipya mu community yaabwe. Naye ekintu ekyo mu bupya bwakyo ate ne kitandika okubalwanya nga bwe baali mu community. Eccupa yabasanga bali bulungi. Naye buli omu n'atandika okugirwanira olw'ebyo bye yali alowooza by'asobola okugikozesa. Yali abakulira mu community n'akwata eccupa n'agenda n'agikasuka. Kuba yagamba nti kireke eno eccupa yereese obuzibu eyagala okutulwanyaganya. Naawe bw'otunuulira the dream eri emabega w'abakulembeze bano okusisinkana omukulembeze w'eggwanga, to me at this point gye tulimu nnungi, ekigendererwa kirungi. Wabula obuzibu obuzzewo nti mu kaseera ekigendererwa ekyo bwe kituukiriziddwa buli omu avuddeyo ekigendererwa ekyo kitandise okubakubaganya n'abantu baabwe lwa nsonga nti omukulu ono Kabuusu Moses wa kibiina kya PFF wabula bwe yabadde agenda okumitinga omukulembeze w'eggwanga bakama be mu PFF teyabategeezezza. Kaakati Sibambi bw'atandika okwogera ku biki bye baayogeddeko ekibiina kyabwe akigattamu nti twabaddeyo n'egundi owa PFF. Naaku Sibambi n'aggambako twagenzeyo n'abantu abalala 3 okuva mu kibiina kya NUP, luckily enough bo tebaayogeddwa kumanya baani ababaddeyo. Naye era ojja kusanga nti abo nabo banaazuulwa. NRM na NUP naye ejja kumaliriza evuddeyo ng'edisownings abantu abo. Tumaliriza tutuuseewa nti ekigendererwa ekirungi ekyakoleddwa abantu bano bannakyewa kitandika okudivertingibwa resistance okuva mu parties mwe bava, kubanga parties ezo tezaategekeddwa ng'abantu bano bagenda. Kyovula abantu bonna abasinga babuuza mwagenze okusisinkana omukulembeze w'eggwanga ku ddiiru ki? Mwagenze kwogera ku ki? Bw'oba oli wakusisinkana omukulembeze w'eggwanga wandimusisinkanye mu ngeri ki? Naddala bwe tubanga ebyo ebigendero bye twagala okutuukako twagala bituukibweko. Kubanga essaawa zino kakati okugenda kw'ababaka bano ewa President Museveni kuli shadowed by the reactions ezaabo bennyini. Tugenze okumaliza kati opposition eringa ng'etandise okukuba opposition. So mpe ku mboozi yaabo abagenda okusisinkana omukulembeze w'eggwanga nga batubuulira lwaki baasalawo omusisinkana. Wakati mu byonna bye tuyiseemu olwaleero
buli omu yamanyi bwalaba ebintu. Tubadde mu bululu buno, obululu bwe tubaddemu buli omu yamanyi bwabuwangudde. Awangudde Mwalaali yamanyi bwakoze ki? Bwawangudde. Oyo alowooza nti yandibadde nga ye muwanguzi naye amanyi ebizibu byakola ki? Byayitamu oba byayiseemu. Oyo amanyi nti obuwanguzi tebubadde bwange naye amanyi kyakola ki? Kyayiseemu. Abantu abakwatiddwa, abantu abasibiddwa bayitibwa obuki? Obungi. Naye abamannya boogerwako. Naye bannayuganda bangi bwana Mayamba n'abatulaba abali mu nkomyo n'abaluli nga balese Oweekitiibwa Gwanga Kivumbi mu kkooti e Butambala. Nawulira ng'omuzadde nga nnyunguka ezziga munda ng'abaana bagamba omulamuzi tuddayo ku ssomero. Baana bato tuddayo ku ssomero, twagala tuteebwe tugende mu ki? Tuddayo ku ssomero. Naye ate tebaabawuliza, baabazzaayo. Abo nno baaleetebwako mu kkooti n'ab'enganda zaabwe ne bakola ki? Ne babalabako. Ne tulina bangi abatwogerwako naye nga bali mu makomera ag'enjawulo. Nze abantu bange nabajjayo omwezi gumu ng'okulonda okuwedde, abantu 14 ne babateeka ku Jaliya City. Ne ngamba Abedi era naye najjayo ababe. Ababaka beeswagala kwogera wano ne kaakati bamanyi gye bali. So ekintu ky'okwogera tekibadde kino lwakuba nti ekifaananyi kyafulumye abantu balaza nti twabaddeyo lwa bululu. Era tetubaddeyo nti lwakuba twakola ki? Twawangulwa nedda. Kuno twabadde abantu 17 nga mulimu abakulembeze abamemba ba Parliament mu bibiina byonna n'abanuupu babadde 3 abalondeddwa betwamusinkanye nabo n'ebibiina ebyenjawulo. Naye nga tetubasinkana ng'ababiina byabwe kuba kyali kyetaagisa ate olukuŋŋaana olunene mu kibiina lukkirize. Kugamba waliwo MP omwe yagambye bannange nagudde naye nkyayagala okwesimbawo mu kulonda okukola ki? Mwami Museveni ono gwe tugenza okusisinkana bw'atabeera mu malirivu n'ekye tumugambye oba kyatugambye kindeka wanga nze omuntu mu kulonda kwa constituency yange eddako. Mwami Museveni yabadde atubuuza mwagala meeting eno tugipublicizing abamu ku ffe tumugamba it's okay, mwagala tugiteeke mu bifaananyi nti mba mwagala mujje babakube ebifaananyi. Bwe twamaze otukuba ebifaananyi era Mwami Museveni n'abuuza would you want our social media handlers to make it public? Tumugamba lindako at an opportune time nga tumaze n'okuconsultinga ku bannaffe tujja genda public ne public consumption ekikirize. Kati obadde ogamba kyatuuse kitya gy'oli mu bannaffe abamu mulimu ate abalina excitement eya bulijjo tetunatandika na kye twagala okukola yata ayagalaga nasinkanyeko president mundaba mubadde munjooga naye ndi w'amaanyi. Mu kaseera nga abali ku ludda oluvunya gavumenti basizudde nti nno akaseera ak'okwogerezeganya n'omukulembeze w'eggwanga katuuse. Endowooza yange yandibadde nti nno kyandikoleddwa mu lwatu. Olwatu olwo si lwa bifaananyi kukwekubya kifaananyi kugamba nti ffe twasisinkana omukulembeze w'eggwanga tetwatya. Wabula bagwanidde okusisinkana omukulembeze w'eggwanga mu lwatu olw'ebigendererwa ebiwandiike ebyatule. Kubanga buli meeting ekolebwa ebeera n'agenda. Era abantu abo bandisoose okweggyako ties okuva mu bibiina byabwe. Either ebibiina ne bigaana okubata because n'ekibiina okugaana okukuta is a stand. Era ekibiina ekyo bakibuuza kivaayo ne kigamba nti why yajja n'atubuulira ebiruubirirwa bye naye ffe twagaana okukkiriziganya naye. Naye buli bwe mugenda nga temuli mu bulambulukufu muwa omukisa bannammwe be mukkiriziganya bwe mugatta enzikiriziganya okuba disowninga. Ate nammwe baba disowninga ne muvaayo ne mwerwanako mugenda okumaliza nga mutandise okukonflictinga. Bw'otunulira ensonga eno yonna bukyanga egwawo NRM basirise tewali anyega. Ab'opposition be beewerekereza ebigambo. N'osanga ng'ow'opposition alumba owa opposition olw'okugenda wa President Museveni ate n'osanga ng'ow'opposition ya defendinga
okugenda kwewa President Museveni. Kakati ogenda okumaliriza nga opposition omu atandise okutimbibwa nga owe NRM ate opposition omulala nga yeetimbye nga opposition ennyo. Kakati tugenda okumaliriza nga mu kino kyonna ekigenda mu maaso opposition eyabulukuseemu. Singa abantu balekerawo okumitinga omukulembeze w'eggwanga olw'obusungu, bw'owuliriza Honorable Nsibambi, ezimu ku nsonga z'alambika ziyinza okuba nga nsuufu, naye wansi waazo waliyo obusungu bwe yajja mu kalulu. Kyokka nga abo balowooza nti bamusobya mu kalulu, ate kyekitundutundu kwabo baali mu kuteeseza. Bw'obanga bava mu kalulu ng'owuliranga ekibiina kya NUP kyekimu ekyakontributinga kugwakwo n'omitinga omukulembeze w'eggwanga, naye nga ku bimu by'olina okuteesa n'omukulembeze w'eggwanga kwe kuli ba foot soldier abaakwatibwa nga tuli mu kalulu. Bw'onaatuuka mu time nga weetaaga records entuufu ku ba foot soldier bameka abaakwatibwa, okakasa onaasobola okugenda ku kitebe kya NUP bakuwe records ezo. So ebyo ze zimu ku abantu abamu ze highlights ze bahighlightingamu nti okusisinkana omukulembeze w'eggwanga kyandibadde kirungi, naye mumumiitinze mutya? Mumumiitinze mu mutima ki? Mumumiitinze mu mutima gwakulaga ku bannammwe abali mu opposition nti mwe mwalema okubaako kye mukola, ffe katusisinkana omukulembeze w'eggwanga tubeeko kye tukola? Singa mumumiitinga we mutuka time nga mwetaaga support okuva mu bannammwe aba opposition, banaasobola okugibawa nga ate mubadde mukola kuba challenginga. Those are some of the questions zosobola okuba nga ate oleka, naye naawe osobola okuba nga ogenda mu comment section yaffe n'otubuulira biki by'olowooza naddala mu kaseera kano nga tukyagenda mu maaso okuba nga tumovinga on okuva mu time otwakuba akalulu ate okusobola okuba nga ate tweyongerayo paka tunaatuuka kulayira kw'omukulembeze w'eggwanga. Musuubuzi munnange, nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai? Neneesanya okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka, ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411. Kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku +971 582 58 79 oba ku WhatsApp ku +256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport Edeira mu Dubai. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka.